wanje bugenda bukakana muko katini obulumi mu kifuba muneno nemutwe muneno wemuti kozina waona kine nebyo mugo tebinakala binene tebinakala bulungi naye lawuzi ziba zinuma nezili mutwe bansinkana ku mesi monda ngavude ngeze ku backstage awo basoka ne bankuba ekikonde muliiso nga so alaba kati beddako batandika bankuba bambuuza Zanda bakubanga bambuuza Zanda aliwa Zanda aliwa kwensa tegera group gye yafulutuka nagendola abantu bava eri bayiti bavuuka bajja nga bangi kwatu waliwo abantu era abalala naye batukira ku nze era kubanza ate otambula naye Zanda yanoonyerezaako ko anti ng'ayimbanga oli John Blaq Dobozzi gafaanaganamu nze banfumita nsooka n'empunga ko omusaayi gwali guyika mungi ne bantwala awo ku ddwaliro eryawo kuba poliisi eyantaasa era bali balina kumaliriza kuba sabagamba gyali naye basooka nkutwala ku ddwaliro lyawo neringa oba ne kati ligenda kunsobola kati lino ne likkiriza nasangawo abasawo babiri nansi ne dokita era be bagezaako ne basooka bantunga nga guyika mungi omusaayi obatya fesi namu fesi emuze natunulako nga sozi tegera emba nzisanze timu ya John Blaq kuba bagira ku John Blaq babayaye bamala omutuusa ku mmotoka Bibi Zanda agamba Bibi Zanda tali kiria n'akamu wadde n'akatono kusanze mu ddwaliro omulwadde ali ati omulwadde ye embeera yeeraliikiriza era twetaagira ddala obujjanjabi obuwererako ddala kozi kati twagala na musikaninga naye batusabye emitwalo 7 pannawo tubadde tuziinaawo kitegeera just ffe kye twagala bamutuusizzaako ekyo bamutuusizzaako ekyo baveeyo ffe kye tubaagalamu kyokka kumuwa bujjanjabi kozi muganda waffe ffe tumwagala nga mulamu bamutuusizzaako ekyo ye omulwadde agamba bamutuusizzaako ekyo ganga yazze na John Blaq okitegeera era mu kumutuusako ekyo kye bamutuusizzaako wali balina kituusa ku nze kozi bamufumise ebiso bamukubye nga bamubuuza Bibi Zanda okitegeera kali kitegeeza ate baba kugwa ku nze bandintemyeko butemi mutwe okitegeera kati nga nze omuyimbi kinneeraliikiriza newankubadde essaawa zino nkyalina okusooka okweraliikirira ennyo ku muganda wange okulaba nti ateredde okitegeera kozi nze muganda wange mwagala nga mulamu okitegeera nze njagala bakoze kino baveeyo bajjanjabe kyali wange abakoze kino nze nkugambye omulwadde agamba abakoze kino ganga ya John Blaq bazze na John Blaq okitegeera ate era n'ensonga yamufumitisizza bamufumise ebiso nga bamubuuza
Bibi Zanda aliwo kitegeera ko zambeera nnyo ku lusegere bakimanyi nti baba bafunye nze naye ate nze kyasangibwa nze olwamaze okuyimba ne ngamba mwana ade sewulira nga ngira womanyi nga mpulira mazima ddala omutima teguteredde okitegeera ne mugamba mwana nze ngenzo era namugambe mwana janu tugende wako kitegeera nagamba mwana akamala okugenda ngamba mwana nze nyambuse ngenze ne ngenda ne nfunawo entambula nze ne ngende waka nazemu okufuna akasimu ku makya nti ate ono kyaliwo ali bubi nnyo mu ddwaliro nti olinza nosanga nga afudde okitegeera we nazze mu ddwaliro nasanze akyazizise n'ozirika bataano bo nga baliwa ffe twabadde nze obudde obwo nabadde siriiwo saabaddewo ya kubanga nze bano bajja ne bannona ewaka ne bagamba mwana nze leero sigenda kubaawo kitegeera ya omusango nga kamala omufumita saaliwo nange bankubira ku makya ya tunuulire omulwadde poliisi ebimanyiiko koza omusango gyeguli twaguddewo omusango ne reference tugiina ganga John Blaq omukola ekintu kino lugamba lwaki ekimukola John Blaq wabanga yakoze ekintu kino ate nze mba ngenda kuyita kutya cause John Blaq ensonga gyendaba oyinza omukozesa ekyo olw'okuba tuyimba amaloboozi agaagala okufaanagana naye ate kyenjagala nze omugamba John Blaq tebakera nko ku makya nengenda mu gundi oba mu factory yonna yonna banzisemu eddoboozi nga lya John Blaq ate ne John Blaq tagenda nkuba musemu eddoboozi nga lya Bibi Zanda okitegeera kati amaloboozi okufaanagana si nti no eddoboozi lina ya John Blaq oba nti John Blaq eddoboozi yalina lyange. Okay, poliisi ongambye ebimanyiiko ne John Blaq okunoonya nti oyimba ki oyimba style ng'eyiye naye tegeeza public n'abawagizi ba Bibi Zanda kozi naawe abawagizi obayina ekintu okikubanga John Blaq oba just eddoboozi liryo eddoboozi lyange sebo mukama wange ngera woowulira nze nina eddoboozi ddene wemba njogera okitegeera eddoboozi lyange tosobola gamba nti ate mbu nyimbisa eddoboozi lya John Blaq golaba kisoboka gosobola okuyimbisa eddoboozi eryange tuni ki ze wakuba abasajja ne bagamba nti omusajja ono ayagala tufuukira akabazi mu life ya music tuni ki ezo ze wakuba ne bagamba zagafaana za John Blaq tuni ezaavaayo ezamanyikwa mu maaso g'abantu waliwo luno lwe tunasooka okukola ne baganda bange ab'Extreme Empire baluyita yegwe wombise nkolabe balibeleke balabye ngulitidika gift nako kalabe bavanye baleye balabe yeah kali nenzi zake yange obwomu alabalibo balabe alabanango mukono gunguweza ye lababwe bakanule masabe munabakobele batujemu ekinugu engeli jonyinya nzagabiza omutima gwange gakkobanga gw'omwana sefuta ogenda gikola otya okwemekinga security yo n'obulamu bw'okubeera nga buli fine because bw'oba okizudde nti abasajja bano bakunoonya kati ogenda how will you make your life to be fine to protect your life nze kyensinga okumanya kiri kimu gwe ne woyagala okujja okunzita nga nze olunaku terunatuusa lwakunsanga gwonzite ate nga tekiri mu kitabo kya Katonda nti nno ngenda kuttibwa kwolwo olunaku era tekisoboka era kyova olaba n'abali baagala okunnumba kwolwo nali seefiiringa bulungi gwebuze lwaki kwolwo nabalekayo nga ate sitera kikola sitera balekayo nembalekayo neŋŋamba mwana nze ngenze waka seefiiringa sitedo kitegeera kitegeeza oli ne wayagala okunkolako obuzibu nga tekigenda kubaawo era tekigenda soboka tekiri ku safety kije nnina okitegeera Bibi Zanda John Blaq akimanyako because eri ali tiimu ye kitegeeza yatali imwe tuwaze tiimu John Blaq akimanyako John Blaq babitegeddeko era ejo ekiro bankubiddeko ku ssimu naye ngera baŋŋamba bo tebabimanyi nako bo tebatambula na gganga nyingi mbu simanya bayinza okubambwa abavubuka banene nga bw'omanyi mbu omuyimbi omunene abavubuka banene ababajjirako nga babalabye nze ne ŋŋamba muganda wange era saayogedde nawo oyo kitegeera nze naye nze kisinga okuntiisa nze ŋŋanze twagala bajjanjaba omwana kyetwagala nekiro ekisinga okuntiisa bwebanga tebabadde ba John Blaq lwaki bamufumise bamubuuza Bibi Zanda okitegeera kozi nze sirina muntu yenna gwe nnenako gundi okitegeera bamufumise bamubuuza Bibi Zanda nze ŋŋanze ntidde ku lwange okulw'obulamu bwange lwakuba ekikyaliwo essaawa zino twagala omwana asooka afune obujjanjabi aterere muganda waffe aterere
ono mwana nga tetunage ono mwana mumanyiganye mutya muganda wo friend wo team Bibi Zanda omanyi mu kindu kya music kino nze omuntu ayimba mutwalira ddala nga muganda wange kyobola nkozesa nnyo ekigambo kya muganda wange okitegeera kati oyo alinga yafuuka muganda wange kozi buli bwengenda okuyimba tubeera nayo okitegeera mbeera nnyo ku lusegero okitegeera kati sigenda kugamba nti mukwano gwange kati nze muyita muganda wange tutunuulire ekintu kyolimu kyagala tandika kutiisa ogenda kibeerezaamu ogenda kyesa nze tewali kigenda kunziza mabega nze nkuba muziki gwange ate waliwo n'olupya lwe tugenda okutta ffe tukuba muziki setugenda kuzikiza okitegeera tewali kigenda kunnemesa kambe nga ndi mu ddwaliro microphone bajja gindeetera nkubireyo omuziki okitegeera sigenda kukowa tano Bibi Zanda ogenda kukuwa otya omusajja Bibi Zanda ye nga ye ffe tuli security kuba tuba naye tuba naye time zonna tuba naye gwe kikyoba omanya Bibi Zanda abantu omuntu ali ayagala abayambe mwetaaga obuyambi oba obuyambi bwo tubwetaagira ddala kozi muganda waffe embeera gy'alimu tesanyusa namuwadde n'akatono obuyambi tetusobola bugoba tubwetaagira ddala Ngambye nti omwana we bagala muteera ka musikaani biri bitya bya sikaani ebya sikaani omusawo yazze owa sikaani yatusabye emitwalo 7 ate nawo tubadde tulinaawo kasendo okitegeera bagala emitwalo 7 mu sikaani wankubadde nga waliwo ze twataddetaddemu wano eno naye ekisinga obukulu kati tukyatunuulidde bagala kumusikaani nga kozi bamufumise mu mutwe yonna yonna batusabye emitwalo 7 kati nze jasi kyensaba eyakoze kino ekintu tetumwagaza kirala kyonna ffe jasi twagala muganda waffe aterere kyekikyatunuuliddwa kati polisi bwe mwayogera nayo ya responding etya we mwamala okutwalayo thati polisi yo nga ye ebikwasaganya yo nga polisi yemanyi egenda kumufuna bamubuuza akana n'akataano kitegeera emirimu gya polisi gyo sigiyingiramu nze jasi nakoze ogwange natuusizaayo omusango biki byonna kali polisi ebisigadde egenda bikolako mu buzibu ng'obwo boze oyitamu n'omulwadde waffe oli kozi omulwadde bamuyisani omulwadde bamuyita Bennett mu challenge ezo Bennett timu Bibi Zanda kati condition ki gy'ogenda okuleetingawo okumekenga nti abantu bo bali safe nti abantu bange bali safe no nze kati kankubulira ekintu kimu bakawesi bulaba be bakuba amasasi tebalina gundi tebalina bukuumi kati nze olunaku nerubanga lwatuuse olulwo nga balina okutta nga balina okufumita ebiso bakutte balina okukuba amasasi bakutte newoba ne gaadi etya okitegeera baba bagenda kutta kati nze kyekyobukuumi newankubadde nina bwe nina naye sikitunuulidde nnyo okitegeera nze sikitunuulidde nina ttiimu yange naye nze sigenda kugenda mbu ate mutambule ntiisetiise abantu nga nina gganga bwezityo okitegeera batuuke n'okutuyita abakozi b'emisango okitegeera si bwe tugenda okukola muganda waffe ffe tugenda kusigala tukuba waka waffe tutambula ne ttiimu yaffe era nga bw'okiraba nze kyensobola okugamba abawagizi bange waka tumuyina ye waka tugenda kumukuba